Nampijja Lydia. Sinzidde mu Nnyonyo ndowooza mu njogere nyange ndi kumpi ne Hoto Spa. Olwaleero tukyalidde ku musajja asinga okuyimba live, omukubi wa gita ennungi. Omusajja gwe njogerako yadde mubeera temunnamulaba gwe muli osensinga busensinza ani ow'amavoko. Ndi n'omukulu Aziz Azion. Anko. Nambejo. Uli otya mukwano? Nsanyusa okukulaba. Kalise. Obulamu bwo buli awo. Wennyini wano. Toyina ky'oyinza kukola okuleka ekyo. Owaayo byonna mbirala nsobola obbikola bati obutegedde buno bwe busooka. Gita ki kyesinga okunyumirako? Sound gyekola. Naawe ne bwoba togimanyi gyesi ne mbeera nga nkuba wano nsobola okukuteeka mu hypnosis. Era tokisusiza. Just okusuna busuli weti. Ogenda okulaba nga ekutwaliriza mpola mpola ng'ogenderera. Kitegeeza waliwo atabuka awo n'ogimusunira ogumulaba yeeyongera. Ndowooza otegedde. Ndowooza kukakulaba ku kyenkya. Abatulaba ku kyenkya amanya n'eddoboozi aziiza azinoonya aziwenja aziyigga. Olinaku z'omwezi 4 November ku Serena Hotel mu Strings of Love. Nyongera okubakoowoola. Enteekateeka ziyimiridde zitya? Enteekateeka sofa zitambula bulungi buli kimu. Njagala n'okwongera okwebaza abantu mwebale kugula tiketi. Abagula online tiketi Alibad. Emitwalo 10 ku Quicket www.quicket.com. Oteeka mu Strings of Love ng'ogula tiketi yo ng'ogula tiketi yo ng'ogula tiketi yo. Sofa ebintu bitambula bulungi. Tusuubire ki ku luno? Bingi ebimusaagala kubyogerako kuba njagala bibeere just surprise. But bw'oba omanyi nti onyumirwa music wange oyagala okuwuliriza music omulungi mujje mufune ku experience ey'enjawulo kunze. Kino kibadde kitutte ebbanga ki nga tokola? Mbadde ndudde okukola shenene ebbanga libadde liwerawerako paka time bwetuuse ntufuneka katukole show kuba abantu babadde babanja nnyo okulaba Azizi nga abakuba live concert ennene ng'oggyeko buno bwenzi gyajjamu obwo butinitini but big concert demand ebadde nnene nnyo mu bafanzi bange bagamba oluddo tuwa show tuweeyo show tukola booti ne booti biki tugawo waayi ate abantu bagambye bawe show lwaki gwe obalumya so netugamba nga 4 November nno zibuli gyali myezi katusigaza weeks tegisa weeks yes. Abantu abasinga okukola ebivvulu ensangi zino babateekako kyentegeeza nti ogenda okola nga waliwo n'omulala ayingidde mu ddeeti yo eyiyo giriko naani ogiriko wekka? Eyange ngenda gibeerako ne bafanzi bange kwolwo. Toyinayo muyimbi mulala yenna akutaddeko? Tewali munnange bafanzi bange bwe tugenda ogibeerako wali ku Serena nga nnya nga tweyagala tonyumirwa music omulungi memories abamu bajja kwejjukanya ndi bwemuyimbira akayimba nagamba akayimba ako banange kanzijukiza abamu bajjukira aba high school girlfriends okitegeera ebintu bwe bityo so experience egenda kubeera nnungi era abatannaba kufuna tiketi mbeegayidde mufune tiketi zammwe kubanga kigenda kuba kigenda kuba kiyitirivu. Lwenasemba okubeera naawe twali twogera ku Diamond Platinum nga mwina music mwali mwina kolabo gye mugenda okukola kyakomawo? Kolabo tugenda kugikola I think kasooke tumalize okuva mu concert bwe tugivaamu awo tugenda kulaba ekigenda okuddako kuba buli muntu gyagyesunga abamu bagamba tukole remix abalala bagamba mukole bukozi luyimba lulala. Remix muyimba ki? Lwasinga okwagala Platinum ayagala nnyo oluyimba lwe bayita nkumirwa omukwano era omulaba wano ne bwe yali yaludedicatingira mukyala we maama w'abaana be nga siriiyo kitegeeza oluyimba olwo omusajja we alwagala nnyo. Tuyinza okukola olwo remix oba ne tukola olulala. Gwe wandiyagadde mukole lutya? Nze lwasalawo kyasalawo oba collab oba muddamu remix? Anti yonna esigala collaboration ne bebeera remix. Munnaye akogooka ngambye ze atali muyimbi era nsigala nti mubeera mu collaboratings era mukwatagana mutya ne Diamond Platinum? Abaakabi bakwatagana nnyo n'abaakabi bwe kibeera nga bwe bagamba nti class attract wa kati talent era bimanyi bibityo abaakabi bakwatagana n'abaakabi butereevu. Omuntu yandyebuuzizza
abayimbi bangi Uganda lwaki amanyi luyimba lwo? I think kyekigambo kiri kyenkugambye abakabi ne class attractinga ki so kati byebyo bitambulira awo oluyimba lulabe oluyimba ennyimba zange ekyo nkyebaliza Katonda nti n'ennyimba ezitakaddiwa nti okuba oluyimba nga wampisa muntu aluwulira nga lwafulumya eggulu n'okuba oluyimba oxygen muntu aluwulira nga lwafulumya eggulu n'okuba oluyimba yeggwe ng'era oli aluwulira nga lwafulumya eggulu so music oyo atakaddiwa kitegeera. Mwakikolanga mutya okuyimba ezo ennyimba nga naawe okimanyi oluyimba n'ow'emyaka egijja n'egijja jasigala nga akyaluwuliriza oba mwakolanga bukozi naawe nga tomanyi kirujja kuwangaala? I think it's all about kuwa music budde. Music gwowo budde abeeramu n'ebinnonogo oba ebirungo nga topakuse. Ate always music lwabeeramu some instruments eziri live asobola okuwangaala. N'ensengekayo ebigambo sometimes. Aziz Azion. Yaziwandiika. Kati gwe njogera naye yani. Oyogera na Aziz Azion. Aziz Azion kamubuuzi. Yasinziiranga ku ky'okuwandiika ennyimba ezo. Sometimes osinziira ku by'oyitamu, olumu n'osinziira ku mikwano gyo bye bayitamu, olumu n'osinziira ku by'olabako mu bantu abalala. Kati waliwo akayimba akapya ke nakoze bakayita banninze. Kayimba ako situation ebaddewo eya Uncle Kato yafiira ebiki ebyaliwo. Akayimba ako bonoba tonnaba kawulirako nsaba okawulire oba bukedde kazanyire ku bantu bakayita banninze. Abantu baagala nnyo okulinda abantu nga bamaze okuva mu bulamu bw'ensi batandika okubatejjisa okubajjubisa kola biki kuba bw'olaba Kato ng'amaze okufa bayogera sente ze baasonda mu kufa kwe nga mpitirivu nnyo. Buli muntu akola kino ayogera kiri ono akola biki kati eyo embeera mwavaamu oluyimba baluyita banninze. Erinnya ly'omugenzi mweri mu kayimba? Saateekamu linnya lya search but nayogera nti mukama wange because Kato yali mukama wange. Abantu bagamba mbu mu kuziika kwe tewaliyo. Bwe bagamba? Olina kamera? Bukedde yaliyo? Nnyo from day one. Kati ekyo seetaaga kukinnyonnyola kugenda mu kamera za Bukedde mu archives onoonye ebyaliyo. Nange we tujjidde nga social media eyo yakwata omuliro. Lutalo mukwano gwo? Mu lutalo muyimbi munnange era simuyinaako tabbu wadde but tetuli nnyo close friends but tunyumya. Ebyamuguddeko wabitegedde? Biki ebyamuguddeko? Abantu kye bamukola. Bamukola ki? Bivumo biyinza obutamuyigula ttama oba abiginwa yenge naye nga bamuvumira ki yakoze ki? Mbu yalidde mu nsi y'olukwe takolagana na politics abantu bali mu struggle ye alaga tali mu struggle. Kakati engeri gye ndi bize mu concert yange kyova olabanga ebintu ebyo sibimanyi era nze engeri gyonkolako interview njagala nnyo tugibeesinga ennyo ku binkwatako. So si kubitakwatako? Nakolanga nawe bale kutegeera. Kakati jasi gwe beera ng'oŋŋamba engeri gye tubuzaayo weeks ebbiri kiki naki wibityo binjagala twogereko abantu babanye. Kayimba kikosinga okwagala mu nnyimba zange bibityo obanga nawe bwe mba nkayimbe kalina kye kakujjukiza high school boyfriend gwe wawandiikiranga obubaluwa ne bankuba. Tonzijjukiza mbeera eyo kuba bankuba. Okitegedde? Bankuba. Kati bwe bitu tulina okwogerako. Azizi twogere ku kintu kya live band. Abantu bangi live band ebasumbuwa. Gwe aludde mu kintu ekyo live band omuntu ayinza giyimba atya oba ayinza kuperforminga atya nga ali ku live band abantu ne bawulira ekyo kye baagala. Omwana atusse busi. Ekya live band nti omuntu abayimba live band ayina kuyimba atya abali mu audience owulira ekyo kye baba baagala. Kyenja okwogera nga bw'ogambye nti abantu abamu mu live band basombowa babeera tebali used na live band kuba kati nze obulamu bwange bwonna bukyanga ntandika music bino byenkuliddemu okitegeera ng'okirese ekyokuba nti byenkuliddemu but
abantu okuyiga kyekibatawaanya bw'otegeera nti olina weakness mu live band olina okutandika okunoonya weakness eyo bw'ogijjawo n'otandika okugenda tugeze noonoonyayo band ekukubira n'orihasinganga nayo so ogenda okutuuka okukola ebibyo ng'olready oli perfect ekirala nze kyendowooza ekigayaazizaamu ku bantu abamu bwe mugamba nti live band nga tebakola bulungi bwe butawa budde bintu byabwe oba n'okubeera nga bayimbirayimbira nnyo ku gundi ku CD kati obeera oli used nnyo okubeera ku CD ng'omayiminga music wo ate abamu nga bwe babeera ku CD takozesa tracks oba playback tracks abeera amayiminga bumayiminzi so bafuna challenge ezo zibatawaanya alina kukyejjamu atya alina kuba na management nga emufaako nnyo ye ng'omuntu alina kwefaako kati in case nga tolina manager naawe kenyini obeera olina okwefaako okuimprovinga ng'omuzungu bagamba sometimes practice makes perfect olinayo omuntu eyali azze n'akuddukirako n'agamba Aziz live band eganye bangi but era nsonyongera okuba encouraging just practice funa bandi gyonna gy'onooba ofunye kati nze bandi gyenkola nayo egirugenda okukola nayo kweno concert yaffe bagiyita maestro band bavubuka bato bamanyi kye bakola mmanyi kyenkola so bwe tugatta emitwe tuba tugenda kukola magic okitegeera bali boŋŋambye abalala bebasumbwa just balina kukola practice nakwewaayo okutereeza bintu byabwe asobole okujja nga tagenda kuswaza ye emputu erina weekolera mu industry weeyambira omuntu emputu I think emputu ndowooza nyinza gigamba nti obumu ebeera mu muntu mu ngeri gye yazaalibwamu oba gye yakuzibwamu naye ya industry yeetyo gyoba onyonyola gye simanyi abantu bagamba abayimbi naddala abalenzi bajja n'amalala amayitirivu oba mugambako kola kino kyusaamu wano baani abamugamba bafaani be bafaani sometimes abantu mwine engeri gye musuusa faani akugamba atya mbukyusaamu kino kolamu kino nga nekyasooka bwebanga guwa kikola si yakugamba okikole naye ate era nedda faani atwala kye bamuwadde ng'obadde okimanyi ekyo nze bulijjo mmanyi nawe olwananyi oli mu studio twogere mbu tugeze artist nga mupya ng'ajja teri amumanyi n'akola oluyimba ne lukwatayo ne bamusiima oluyimba olwokukwatayo babeera bamugambye nti nokola oluyimba bwe lutyo yabeera yeegamba nti kankole bino bwe bitutuusa naye bambi abeera abikoze nga tamanyi nti oba banaakola ki banaabitwala mukama n'amuwa omukisa ne bakola ki ne babitwala kakati bayo baliwo bongambye mu bafaani babagamba nti gundi kolaba oti ne batabikola of course nga bwe bagamba nti tebiwoomera matama abiri omuntu asobola okukola oluyimba niwabeera ofaani agenda agamba ne luno lwewakoze terunyumidde nga luli okitegedde kate niwabeerawo omulala n'agamba nti bukyanga okola nnyimba ate luno wakoze luno nokola ki bebibeera but always abantu bagenda ne majority kiki kyesinza okukola ki nina abaana n'omukyala oyagala bufumbo bwa mpeta ku bwempeta ngenda kuyita tofaayo nja kuyita bwebeera mugumiikiriza ng'olinda simu yange esimu gikuume ng'eri mu kyaja mu masannyalaze ojja kuba oliawo nga invitation ekutuuseeko okuwasa okwaddala ogw'omukidaala omuntu ne bamulaba ng'ayambadde anekaanekanye owulidde statement gye nkugambye esimu ibereku ku muliro ojja kuwulira nga nkubira nga nkuwa invitation bwe just beera olwezi mukakkamu olwo esimu weetaabeereko naakolaki ojja kuba osembye nga togenda kulya masala naye nga go ganaaba mponya obuwulu bannange ob'omu beesabye nakoze omupango nefuna yafumba omuvubuka omuto omulungi kati nnina nkuuma yo nga 4 Novemba tuli wali kwa Africana katono nnyo
music industry nebbanga lyogimazeemu kiki kye baali bakozeeko nekikumiisa n'ovaako? Bingi ebimu lwakuba mbyerabira mba saagala kuba buli bwakukola ekintu ekibi teweetaaga kubeera nnyo ku ekyo byojjukirako bingi but osigala olina ekikudrivinga nga kikutwala mu maaso. omwana omuto ayagala okuyimba bubaka ki bw'oyinza omuwa? Omwana omuto ayagala okuyimba kyensobola okumugamba bw'abanga ddala ng'ayagala nga nze mu inspiringa ne bwe si inspiringa yenna but kyensobola okugamba bw'obanga oli mupya oyagala kutandika kuyiga art kola biki mbeegayiridde ekintu kimu oyiga ebivuga. Buli lw'oyiga instrument obeera artist ali unique. Yes, obeera artist ali unique. Oba oyiga piano, oba oyiga saxophone, oba oyiga bass guitar, oba oyiga drums, but olina okubeera artist, olina okubeera ne instrument gy'omanyi okukuba. So obeera unique. Mu bulamu bwo obwa bulijjo biki ebisinga okunyumira? Music. Nze mpuliriza nnyo music. Buli kika kya music, buli kimu. Ojjako ekya music, oli waka, oli awo ne famire yo, biki ebisinga okusanyusa? Kuzannya ne famire yange, abaana bange. Njagala nnyo okubeera nabo, njagala nnyo okusamba omupiira sometimes, njagala nnyo okuwuga, njagala nnyo okubeera mu gyimu. Famire okyali naye n'okubeera mu studio. Oyagala kukakasa oba obuulira bye nkugamba? Kati twala bye nkugambye. Kati gwe lwaki oyagala kumbuuza nga CID? Olaba eno interview leero nandikikulekedde gwe n'ozijjako interview. Ani nze mbeera nina okukunyonyola, lwaki ompakanya? Kumpakanya. Tolina kuwakanya muntu ng'akugamba, lwaki omuwakanya? Obeeranga CID. Buki? Omanyi CID abeera akuwozesa. Kati wano tuli mu kuwozesebwa, si bwe kiri? Nze wamma kye njagala okugamba abalabi ba Bukedde TV. Ng'ennaku z'omwezi 4 Novemba mbayise bafaanizi bange mwenna n'abanyumirwa music omulungi anyuma mujje mbayimbiremu ku olwo kuba mulabika mubadde muludde okubuulira ku music anyuma okuyimbirwamu. Mujje mbayimbiremu mbasuniremu byonna tubikole. Egenda kubeera experience y'amaanyi nnyo ddala era njagala okwebaza Bukedde TV okunkyaza. Aziz, ekituufu live band yagwa? Live band kyeki? Ekyogamba ekyagwa. Oli setemezi ogambye? Ekituufu live band yagwa. Music wa band yagwa. Kati mukwano, lwakuba abantu bintu bino babitaaminga bulala. Music yenna bamukubira ku band. Band kyeki? Boli bagamba live band yagwa nga bw'okyogedde oba okyogedde bulala. Music wa band yagwa. Music yenna bamukubira ku band. Band by'ebyuma ebyo byolaba ebigatte ne ttiimu y'abantu abasobola okukola bwe babeeranga bataano ne mwekolamu kati nkuba eno gitaara ne wabeerawo wennanga ne mufumawo ekintu ne bakiyita ki? Band. Okitegedde? Kiki ky'obadde ogezaako okunnyonnyola? Music gwe bakuba live yagwa. Kyengezaako okunnyonnyola music wa band. Abantu gwe bagamba nti okugereza ani nga Mr. Kisemakula gwe bayimba ndowooza yandibadde omwana ogezesaako nti abantu tebakyamuwa nnyo budde nga luli. Music nze kyendowooza ku saidi yange tewali music gwosobola kugamba nti yagwa kuba buli music yenna aba mulungi mu time ye. But ate waliwo music atakaddiwa. Kati nga music gw'oŋŋambye kuba oleese example ya Papa. Juzi Papa yakola concert ku Serena. Abantu baaliyo bangi, kiki kyabaleetayo? Kuwuliriza music. Omuki? Ndowooza otegedde. So kati era eyo statement oddamu ogibuuza kituufu yakola bw'ati ne bw'ati. Music yenna bw'aba mulungi abantu bamunyumirwa. Just gamba bugambe nti aba media oba kale mwe mutakyamuwa budde kumuzanyira abantu kumufiiringa kuba abantu abo n'ennyimba empya bakyaziwandiika era baziteekayo. Ebibiina bingi ebimeruseewo, waliwo Federation, waliwo Wuma, mu byonna oli mu kiriwa? Ndi mu Showtime Music. Olina kibiina kyonna? Showtime yanti mbozze ekiriwo oli mu kiriwa nkugambye ndi mu Showtime Music. Ogitegedde? Naye kati kikyongatta. Ndi mu Showtime Music era essaawa yonna ngenda kuba mbanjulira abayimbi bengenda okusayininga. Biri
ye bibiri tobimanyi ombuuliza kyendimu nenkubuulira amazima kati lwakyo showtime music showtime music gyendimu etambula etyo bulungi bwerinda bulinzi bwe nakuyita nga tulina ba artist abapya betusayininze tubanjulira ensi Maro nayo kyoyagala omubuuza sebo omugambo omusembayo eri abakulaba bannange abalaba Bukedde TV mwebale nnyo okulaba Bukedde TV ate mwebale kwagala muziki wa bannayuganda n'ennyongera okubibazaamu ak'ensusso ak'okwagala Aziz Azion okuva ku limba lwange lwe nasooka mpaka kati. Aziz Bukedde ine embuutu y'embuutikizi Bukedde ina kye yali ekoleddeyo kyonna Bukedde TV ezannya muziki waffe ebbanga tukoze ebivulu bya Bukedde biseera biri ng'ekyali ne kabushenga bakuba ennaku zino tebakyampa mirimu oba nseera nnyo oba be batakyalina ssente simanyi tubadde tusaba obayitire ku bantu ddi embuutu y'embuutikizi eriyo nga 29 Kavomba okay 22 29 mwezi ki guno gwennyini yes ng'ennaku z'omwezi 29 abalaba Bukedde TV Bukedde ine ekivulu bakiyita embuutu y'embuutikizi ekavumba nga bwe mumanyi ebintu bya Bukedde byo always bibeera masivu mbakoola mubeere eyo mu bungi munyumirwe ate era saagala kubeera bizanganya November nze ndi ku Serena Hotel e Kampala weyanziza yes